Alien skin Boba bagamba nti alien skin be bamuleeta be bamusitula tebamusitulangako. Alien skin yajja ne kalakita ye ku social media ku TikTok nga akola ebintu bye addamu ebibuuzo n'akuba akajjike. Bw'amala okuba akajjike n'ayimba n'ennyimba ze kyogamba Bobi ntalina baganda be vibes lwaki tebawanika oyo Bobi yawanika yanga mulu abantu takyafulopinga waliyo yajja wadde omulema ono ye bamuyambako niye ate naye yalina erinnya lye ng'alyekoleredde era ennyimba ze yazeewandiikira mu studio ye si yekamwokya Palaso in fact Palaso yabeereddewo alien skin ekyo nakyo mukitegeere. Palaso yabadde alabizza abayimbi be Uganda bonna bonna ennaku kukuba alien skin kubanga tekyali kivulu kibeerawo nga alien skin taliiwo nekibaamu amakulu wabula alien skin k'omutimbawo nga kijjuza naye nga yabireeta ebe ye Palaso ate beboogera byonna benna kiraga nti nno waliwo ssente ezitambula kati njagala nkubuuze eno emmoloka gye bagamba nti alien skin gy'alina ey'ennamba emmyufu emmoloka ya gavumenti eyo kati tulaba nti nno ye propaganda gwe batambuza. Eyo emmotoka baziwa abantu abakungu abali tax exemption we bakiyita leka tokimanyi tax exemption omuntu nga tawa musolo ba NGOs nga bebavuga emmoloka ezo era emmoloka eyo wemala emyaka nga 5 mu ggwanga waliwo kye bayita ba depreciation value ebigambo by'oluzungu sitala nnyo bitegeera nekyekyo depreciation value ng'olina okusasula 25% ku musolo gwe yali alina okusasula era omuntu gwe abadde nannyini yewo ogiguza omuntu omulala tasobola kugivuga nga eri bwetyo olina gisasulira omusolo bagiteekeko ennamba ey'ekkala endala niye eyo yennyini eriko niwe beewezeza emyaka nga 5 bakusalirako n'osasula 25 ku musolo guli kati eno alien skin talina kitongole nti yagireese siye kitegeeza olwo abadde nannyiniyo era aba akkirizibwa ogitunda kubanga si ya gavumenti niye badda kulina emitwe gyabwe eminene ogwa lumuyo ogutaliiko matu n'akakasa ensi nti emmoloka ya gavumenti olina tukogamba mbwe emmoloka yajja alien skin ku kisaawe ya minisita tumwebaze waliwo ekifaananyi ekiraga emmoloka eyo ya minisita tumwebaze ekyo kitegeera nti waliwo propaganda atambula nga waliwo ssente ezitambula eno temujja bitegeera nobawo n'embwa ezibuukira byezitategeera simanyi emmoloka ya gavumenti simanyi Bobi ntagirina yagyegulira Bobi yagamba nti abawogezi be bagigula yatulagako ddala nti abawogezi be bagigula okakananga Museveni amusonyiye omusolo karate ono ali Bobi nyini yagamba sente yamuwa musolo mugirye kyava mukamwaka ofuna omukisa gikwakuleyo girye kale alien skin ni mumuleka agirye agondedde mukama we byayogera sente mugirye kubanga yamuwa musolo n'otagirye era bajagirye abanyankole kana ofuna ka chance girye lwakuba mulimu abagira ne bagendera ddala babashiri kazibwe alien skin ya wali option 3 nga bwozogedde sagala ziddamu eyo kungamba nti nonzeka kanetegeke goberewo okunyambako gomanyi ba service providers gye bali goberewo awo kino bagala kino nzikuwe ekyokubiri nti tutegeke ku mulyango tugabane kiwato ekyokusatu nti nze ngulanzi jamu nzije nyimbe sagala kutunula mu sowani yo kicho jemu gwe nolondako nti kankugule oyimbe totunulira ebirala bene all factors are constant nekugamba nti waereta ogenda zimpaddi tebanga bwe litinja kuba nkumazeeyo ebbanga lituuse sente zikulemye ekitegeeza nti ate kati omugamba ndirinda katumala okusolooza ogenze kweri option eyokubiri gye wagaana ate kati gyoyagala omukoleramu oba okategedde oba omutoto olina oba otegedde bulungi mumaleyo sente zange nze ngende mbayimbire oba kiganya abantu nga batalise okunkyawa mmwe mumanyi mu bizinensi bibeeramu ye nga yetajja salwa bapromota be bayinza okusalwamuko niera si nnyo alien skin akyalimu mu bantu wekyoba omanya ate bayinza n'okumwongera obwongeze ettutumu ebyo bye bamukola kubanga buli wascrolling yaliwo ate era abantu bategeera baawula bamusiba mu byabufuzi byatayogerangako bino bukiripu bajjamu yagamba Museveni simanyi bampeyo ku combat biba byakuswaga kubanga akimanyi bulungi combat tebazigabira ba civilian bazigabira bajasi teri atakimanyi ekyo
ekitegeeza omuntu akyogera lwa swaga. Kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu VK exclusive yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru wali okubeera ng'otulaba saako okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyinjala gwe mukwano gwange. Yes, weri nkola yange video nkusabye sooka ogimpereka like, buli likinga video kijambako okubeera ng'etambula information netuukako sekinoomu yeetaaga okugiwuliriza saako okugiraba mukadde atannatweyungako mu butongole still nawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wenkugambira nti turn on that notification bell buli kimu ku ssimu ku computer oba ku tab yo ojja kuba okifuna bulungi we tukiteereddeyo mukadde. Mbebaza olw'okubeera nga mutulaze omukwano ne musubscribinga era ntwala omukisa guno okubategeeza mu butongole nti twawezezza abasubscribers 10,000. Mwebale nnyo mwebalire ddala from day one paka ne leero kubanga mukyayimiridde wamu ne YouTube channel eno mwe mwongera okutufuula ab'ensonga era nga nange neyama okubaweereza ewatali kuddiriza kigere. Olunaku olwaleero ebigenda maaso bingi ku intaneti era nga ebimu ku ebyo ebisinza okwetikka amawulire byenjagala tutemeetememukko engeri buli omu gy'abirabamu n'engeri buli omu gy'ayagala okubiwaako endowooza ye. Ndi ne bwana Bukenya media President w'abeemitwe eminene mu ggwanga. President w'abeemitwe eminene mu ggwanga. Katusubire byonna ebigenda okwogerwa wano. Big Head Association. Kirimu bamemba bameka? Kirimu Bakasuku, Bakayima, Lumbuya atalina matu, waliwo Samson Kasumba, tulina ono Nimulodi bangi, buli alina ng'omutwe gwo munene, guli abunomo, oli wansi wange. For the first time nsanyusa okulaba. Alhamdulillah. N'okuba ng'ogenda kumutemera ku nsonga zino. Wendi. Mbuliza ku batulaba. Mbalamusizza mwenna abali ku VK exclusive. Mwebale kulaba, musharinge. Tusimbudde. Simbule embalasi. Embalasi esimbule. Osimbudde embalasi. Bwe kiri. Kale, Intaneti ekutte omuliro wansi ne waggulu. TikTok, Facebook, YouTube, TV, mainstream medias wonna. Emboozi eriko Alien Skin. N'abawagizi ba ekibiina ki national. Ngera bulijjo oluyimba nti yajja kubalumya mitwe. Alien Skin bakomezaawo ebigambo byayogera nga bagamba nti yatunudde mu ntamu y'omukulu. Mu ntamu ndowooza kiba kigambo kinene. Yalabye mukama we mukamwa. Yalabye His Excellence Bobi Wine mukamwa. Nze ndaba tannabamulabamu. Just bayina ebigendererwa byabwe. Kyetwandiise nga hidden motives. Aba bakikulembeza waliwo omusimbi oguli mu kutambula emabega eno. Guliko obujulizi. Bwe kiri omuntu yenna ategeera. Kati kankubuuze kino. Bagambe nti bakomezza obugambo bwazze ng'ayogera. Lwaki we yabwogerera tebamwatakingirawo? Bagamba nti kwolwo baali bamubikkako ng'abawumbiriro. Lwaki babireese oluvannyuma lw'okusazaamu enkwacyo? Tukozese mitwe guno omutwe omunene si gwa bwereere. Bwe basazaamu enkwacyo propaganda n'atandika. Ne batandika okukozesa ensobi z'abadde ng'ajja akola okumukubugazi ya propaganda oyo mukuba. Ngugambe ssente ziri mu kutambula. Naye ate waliwo n'ababuukidde tokota gye batamanyi gyevudde balumbuye. Tusooke tutunuulire ku ssente ezitambula z'olumiriza ziva waani? Sijja kwogerayo naye nga ziina gye ziva okuba Alien Skin oluvannyuma lw'okusazaamu ekivulu ekyankwacyo. Kati ono n'agamba zijja kwabika emipiira. Mu live z'akola ennaku zino n'esembyeyo ekiro ky'olunaku olwaleero ayongedde okikkaatiriza nti ye si muwagizi wa ye taliiwo kubanga ayimbira abawagizi ba Nuupu era mu bigambo bye atuuse n'okugamba ayina ekitebe ekiki ekimanyiddwa nga Fangoni era takolangako luyimba lwonna na muntu wa Firebase oba tarecordingirangako luyimba lwonna mu Fire Records. Abantu ne bamwata. Kati ekintu kino kiri bwe kiti kankyogere. Alien Skin si munnabyabufuzi, musician. Tavangayo n'agamba nti nno ndi wa Nuupu oba ndi wa NRM.
ye ayimbira abawagizi abali mu NRM n'abali mu NUP bagezaako omusikasika aba NUP nga bamwesibako kino kyokka nkyogere okumwesibako mwe mwali ne Mickey Wine ogenda n'obukofiira obumyufu oyakola ku Shock Freedom City abairaba opposition yabo nibabanga bakikumyemu nnyo omuliro ba MP nga bamupostinga bazaake aba NUP nibagezaako nnyo mweripako mwe mwali ne Lumbuyo mukubira essimu n'amugamba munno kakati munnange teweerabiranga struggle kiki struggle ina batuusa ntebe mu ntebe oli muyimbi tebina ebikwataganira tabalemesangako ku struggle yaabwe nze njagala oŋŋambe nti alien skin nti oba bana aba struggle bali bategese ekivulu nga bali bategese okwekalakaasa bagende entebe alien skin n'abalemesa bagende entebe Museveni gyali alien skin si yalemesezzaako okujjako Museveni ennakasero waali entebe waali waliwo n'owafuluma eggwanga n'agenda ebweru ne basigala nga nabo tebagenze bweru mu kucakala byanjawulo nnyo music ne politics alien skin from day one yaganda okwenyigira mu politics olw'ensonga nti akimanyi wagambira nti no wa NUP NRM ejja muteekako akazito gavumenti bamukola ebya Bobi Wine tojja kuyimba nti ali ku shoye kuliko obukofiira obumyufu bali mu butunda balina omuteekako akazito n'akimanya nti sirina kweyingiza byabufuzi bwagamba nti ndi wa NRM aba NUP bajja mussaako akazito kati bali mu kimuteekamu obuteesi nkugambe bali babawadde ssente bakube alien skin bamuse ku ttaka kati nobabo balumbuye bana abatalina matu bo ne babuukira etokota tebamanyi gyeraga na gyeva natandika okujja ebyekisiru lumbuye nyini y'omu ku balemeseza struggle atya ali mu gitemamu gwe tokimanyi nti abali ku social media abawagizi ba Bobi Wine beetemyemu beekuba bennyini internet twinako ebiwayi kati bibiri kuliko ekiwayi ekiri ku ludda lwa alien skin kuliko n'ekiwayi ekirala ekiri ku side ya NUP sigenda gamba Bobi Wine at large nga bonna ba NUP bonna era bavudde emabega nga bonna biboogera biwagira NUP era nga balumba oyo abalumbye Kyagulanyi alien skin from day one ku shows za performance awunzika big mentioning Bobi Wine ekyo kyaleetera okulowozesa aba NUP nti ono waabwe anti alien skin yegomba Bobi Wine wabula si Kyagulanyi byanjawulo yegomba Bobi Wine omuyimbi ye element mwali wabula si Kyagulanyi obyobufuzi kyovula baneka mu kyagano gendayo wagenda ku kitebe kya NUP kitegeeza officially ayingidde ebyobufuzi kyatayagala akimanyi bulungi kisobola omuttira kaliya ye kwe kuzza music nti nze ndi ku music sagala mungatte mu bintu byammwe kati saa zino bagamba mbotuliddemu olukwe yabasuubiza ki ekyo nakyo yakibuuziza naye nga tetunnatuukaawo politics ne music bikyasobola okubeera nga byawuddwa nga tebitambulidde wamukoze endonga ennaku zino yafuuka politics in music and music in politics bisobola okwawula naye ate ba politician bakizuula nti nno okufuna crowd ennene olina oteekamu ba musician okategeddeako nti President Museveni waba agenda kugenda awantu abayimbi be basookawo ne baleeta crowd abantu ne bakuŋŋaana kati otasobolera byawulira lwakuba abamu ne bakitwala personal nti omuntu wayimba ewa Museveni aba akoze omusango bw'ayimba ewa Bobi Wine aba talina musango gwazizza bw'ali ku side y'abantu saidi y'abantu gitunuulire kyeki mbuye wagira Bobi Wine yeyagala okujjako Museveni oba Museveni ye side ali ku yansolo kisimanyi kati olina kibuuza bali abagamba mbwaliwo side y'abantu n'ey'ensolo ndowooza aba NUP bagamba nti alien skin abaliddemu olukwe alien skin avaayo ategeeza nti teri kye yabasuubiza alien skin bo bagamba nti alien skin be bamuleeta be bamusitula tebamusitulangako alien skin yajja ne kalakita ye ku social media ku TikTok ng'akola ebintu bye addamu ebibuuzo n'akuba akajjike bw'amala okuba akajjike n'ayimba n'ennyimba ze kyogamba Bobi Wine talina baganda be vibes lwaki tebawanika oyo Bobi Wine yawanika yanga mulo abantu takyafulopinga waliyo yajja wadde omulema ono ye baamuyambako niye ate naye yalina erinnya lye ng'alyekoleredde era ennyimba ze yazeewandiikira mu studio ye si yeekamwokya kati baamuyamba wa
bagamba bamubeereddewo nnyo era kuviira ddala ku Freedom City lwe batandika okumulaga nti waabwe nnyo babeererewo ba Master Parrot ba Dax Vibe bayanga mulo lwaki babeererawo oyo amaze okwetumbula ye Palaso in fact Palaso yabeereddewo Alien Skin ekyo nakyo mukitegeere Palaso yabadde alabiza abayimbi be Uganda bonna bonna ennaku kukuba Alien Skin kubanga tekyali kivulu kibeerawo nga Alien Skin taliiwo nekibaamu amakulu wabula Alien Skin k'omutimbawo nga kijjuza naye nga yabireeta ebe ye Palaso paka kati ga yabalabye ennaku intaneti mu kwetemamu ebiwayi tulabidde ddala nti bagamba Alien Skin TikTok ye yamuleeta nga naye bwe yakera ku makya n'agamba nti mainstream medias tezina nnyo impact gye zimugattako n'asalawo n'agamba TikTok ye yandeetera yeerinzizaayo abaamuleeta ku TikTok kwennyini be bamutuddeko bamweddizaayo bawuma Lukiseka be twalabanga nga bamusuusuuta olwaleero ate be bamuliko be bakuba kasoke kunnyonnyola ekya TikTok omulimu gwayo omukulu gwa promotinga music abantu abalala tebakitegeera abayimbi abatono abakitegeera be bajja kifunamu tulinako ba content creators abata promotinga niye ng'omulimu omukulu kubanga TikTok tekuba violation copyright ku music ekyo bodde kimanyi bw'oteeka oluyimba lw'omuntu ku Facebook bakukuba violation naye ku TikTok tebakuba which means ekuwa chance promotinga music wo kati Alien Skin yakozesa obwongo neye promotingira ku TikTok abantu abalala engeri bakadama gye baali bafunziza TikTok abantu nga balowooza TikTok ya bakadama ne batalabamu eyo value hidden value eyo nti nno osobola promotingako erinnya lyo kyovola olabamu ba Tom D tava ku TikTok abeera n'abantu ababulijjo gwe nolowooza nti nno fala naye nga si fala yengeri y'okwepromotinga nani ne Alien Skin kati abantu abalala we bali kitegeera nti TikTok osobola okwepromotingirako nga togenze na ku TV bajja zuuku kaleeti ndowooza kati awo n'owuma Lukiseka boogamba mbu bamulipira ate be boogera byonna byonna kiraga nti nno waliwo ssente ezitambula kati njagala nkubuuze eno emmotoka gye bagamba nti Alien Skin gy'alina ey'ennamba emmyufu emmotoka ya gavumenti eyo kati tulaba nti nno ye propaganda gwe batambuza eyo emmotoka baziwa abantu abakungu abali tax exemption we bakiyita leka tokimanyi tax exemption omuntu nga tawa musolo ba NGOs nga be bavuga emmotoka ezo era emmotoka eyo wemala emyaka nga5 mu ggwanga waliwo kye bayita ba depreciation value ebigambo by'oluzungu sitera nnyo bitegeera nekyekyo depreciation value ng'olina okusasula 25% ku musolo gwe yali alina okusasula era omuntu gwe abadde nannyiniyo woogiguza omuntu omulala tasobola kugivuga nga eri bwetyo olina gisasulira omusolo bagiteekeko ennamba ey'ekkala endala niye eyo yennyininyini eriko niwe beewezeza emyaka nga5 we bakusalirako n'osasula 25 ku musolo guli kati eno Alien Skin talina kitongole nti yagireese siiye kitegeeza olwo abadde nannyiniyo era aba akkirizibwa ogitunda kubanga si ya gavumenti niye badda kulina emitwe gyabwe eminene ogwa lumuyo ogutaliiko matu n'akakasa ensi nti emmotoka ya gavumenti oli natuuka okugamba mbu emmotoka eyajja Alien Skin ku kisaawe ya minisita tumwebaze waliwo ekifaananyi ekiraga emmotoka eyo ya minisita tumwebaze ekyo kitegeera nti waliwo propaganda atambula nga waliwo ssente ezitambula eno temujja bitegeera nobawo n'embwa ezibuukira bye zitategeera ebintu byonna bye bamuwaayirizaako tekuli na kimu kituufu era ajja bakuba abateke ku ttaka yatuuse byatandikidde mu Kiseka nga agamba embwa za Alien eziboggolera abaana ba Nuupu ze zireese obuzibu Alien mu kusooka nga mu including nti talina buzibu naye at the end Alien Skin naye n'alabika nga agamba embwa za Nuupu kirekawa Alien Skin gwatalina kuvuma ye Bobi Wine kubanga amwagala nnyo amumentioninga ng'ayimba nti byonna bikole netokola ki tolumba nga Kyagulanyi naye zino embwa ngera we yazoogedde eza Nuupu mbwa teri Bobi Wine si yazituma okitegedde bulungi Bobi Wine si yatuma abavubuka abo nti nno buli avaayo ng'avuma Nuupu mu muvume kubanga naye akimanyi bulungi nti beekolako disservice si buli kimu gwe baataakinga nti babafunamu kati Alien Skin mufa ky'omuzza ebbali
mumulomansinge bulungi adde ku side yammwe mwe mwatakingidde ku social media kyovola banete yatudde yagambye bano bammanyira sikolirangako music wange mu fire records sibirangako mu fire base sifunangako oluyimba lonna kuva ndoba balumpandikidde kuva ku fire base takolangako na collabo yonna ya muntu tayimukangako nabeera mabega w'omuzinalo n'agamba mpagira Bobi Wine oba mpagira Kyagulanyi mulwaki mugamba nti wa Nuupu kyovola bajja bavuma era yavuddeko waya n'agamba nakolako namwe contract nalimba gambe konti ndi mwagezi ndi mbya bufozi takyogerangako bali be bamuteekako amatu g'embizi bamuliise bajjo akitegedde bulungi ebyobufuzi tabiri na bajjo agiwoomerwa ne kaye wisdom abo mutalidde embizi woowe amanyi ne paati ezisinga okuwooma asookera kutu ate suna bedi ye bo bali mu campaign ya jijja manju edde emiryango ku mikolo ebeereko bakutuma ebintu nga ku mikolo embizi kweri ojje ogigule ku mudaala ogende wakasijirirawo embizi tebagitwalako waka eyo tuveeyo still tuli ku Alien kiki ekireetera Nkwakyo Festival okubeera cancelled olunaku olwaleero mu kiro ekikeeseza Abitex bambalaganye busuuti ne bukanzu sina busuuti obusuuti bulwawo okuyulika abambalaganye bukanzu ne Alien Skin nga kwegamba beerumiriza tewaleetera sente embudde at the same time n'amala n'agamba Alien Skin sente si kyekikulu ekisazizaamu Nkwakyo Festival olowooza ki sente kubanga Alien Skin amaliriza agamba twagala sente wakitegedde bulungi twagala sente kati sente ezo ndowooza Abitex tezibaddeyo bulungi nga promota kubanga abeera n'ebintu bingi byalina okuteeka mu ssente aliteeka mu bulango ssente boba bwa kashi ekifo alina okisasula abakubi b'ebivuga bingi ebipande kati gwe omuyimbi ebiseera ebisinga bakuwako deposit ne bakusasula ki oluvannyuma naye Alien Skin eringeri gy'atalina ndowooza manager eyo process ezo tazimanyi yayagala kimu ki sente ndowooza ne balema okukwatagana ate n'ekirala ndowooza balemeddwa okuteekawo omuntu asobola obbagatta ne boogerezeganya nga tebina bakujja kuki ku media leka sabyaze ku social media tekyabaddeyo Nkwakyo kirizagaana naye mu kyo ne Alien kiyinza omukosaamuko olw'ensonga oli abadde ataddemu ssente ze Abitex era tazeeganye ku live yes kati omuntu aba sale ya wiki kati omuntu aba ataddemu ssente ze toyinza kukera ku makya n'ogamba nkisazizaamu kitegeeza oba olina okumiitinga ki consequences costs akitegedde bulungi kati bwe kijja omukoserezaamuko ate jjukira bagenda mukubira mu kano nti nno yali aganya ogenda e London n'ateekawo sasage mugende e Dubai kati sembwende saabitegeera waliwo ebyagwawo sho ne bakubagana bubi nnyo ne abaayasa ebintu by'abantu kati wekigattako na kino bagenda kuyita mu ebyo bamulwanyise ate we bakulwanyisa nga bapromota boonyiisizza obubi bayinza okukusobola akitegedde bulungi obubwa bwa Nuupu tebuyinza kusobola Alien naye bapromota bapromota basobola okusuula Alien kubanga bagaba emirimu teriyo promota ayagala kupangisa akuwe sente ataafiirwe buli muntu aba azze mu business which means buli side erina okurespectinga ginne waayo business wise naye bano abanuupu tebalina kye bajja kukola ku Alien abasobola bagamba mu byafaayo by'abaana ba Nuupu tewali abeesimbamu ku internet ono abamazi ono abasobola naawe ono abasobola yali ku toopu kati ye musajja bali bakazi badde kibakutayirira oyima ye musajja bali be bakazi be bali wansi kati gwani ali ku toopu bamulemeddwa omuntu omu one man standing bali ate beekutuddemu ate abamu abasingira bali ku saidi ye kubanga bakooye ne bannayuganda bakooye buli kimu kyekakatiza ku Bobi Wine Bobi Wine tagambwako yaani Museveni basiba bamuvuma wano ne Bobi Wine nyini yavuma Museveni tobijjukira mbuye changira ku ntebe simenya akoze eti namuzalawa kati bwe bavuma Bobi Wine abalala bamugambako tati Bobi Wine tagambwako ngatali entane era kyagambye ku Bobi Wine abanno nga amugambyeko ekintu talina kyamugambye ensonga lwaki n'abanuupu ku luno beekutuddemu abamu bali ku Alien Skin ate abasinga obungi bana abatono be bali kwani
bebali ku nupu ate nga ne Bobi tabatumye konti mu bikoli bebetuminkiriza balumbuye bebetuminkiriza ngati bennyini be bamu kubalemeseza struggle kati sako olinde mukatono lumbu yagenda n'agamba nti ono yalidde ssente lumbu ye teyalya kinalete tukiinaako yeewamba yali akunyumirizako emboozi ye ey'okumusiba ne basonda emitwalo 9 abanuupu accountability wagimanyaako lwaki tasooka kutuwa bibye alyoka anonoze bano nti no babbi ngate nyini ali mu kintu yeewamba basoloze ssente bazirye era mulumbu ye mugagga tewekanganga lumbu alina ekizimbe wano e Kampala mu Uganda ekinene bwe kiti naye nga atakola ettaka waliyo business esobola ozimba ekizimbe e Uganda wano bale afuna emitwalo 9 alinga Kadaama bakiri ettaka tebagaba butuuze teriyo na ssente tosobola kufuna musala kusukana milioni 2 ttaka kati ayinza okuba nga alina n'ekizimbe ssente yafuna emitwalo gigera ng'esatu basoloza emitwalo 9 eri yali ddiiru ne bakyankalana mwawo olw'engabana yo lwaki tayogera ku ebyo lwaki tavangayo n'atunnyonnyola omusango ogwo gwakomawo ogugwe yali azzeeyo okulipootinga nti banange nzizeeyo mu kkooti gye banteera waliwo yalabako ku kkooti gye bamuteera asooka nnyonnyola ebyo alyoka alumbe bano abaana abeekolera obwekolezi ssente zaabwe yeefuula mbu naagala nnyo struggle yennyini yagiryamu olukwe bano bawuma lukiseka baba bayingirira muwa era nso ani abasasula ekyo kyoganyo promota bapromota abeeri oba wano abeeri ebyo ebaawa bw'oyogerako abaawa abeeri nati abo waliwo abaategeka aliyeni mbusungu wano ensonga yavudde ku Nkwakyo festival njagala obeeremu amagezi otegeere bulungi naawe so mu bufunzi olinga ng'ategeeza nti Abitex yali ndowooza netokakasa naye nga kyolina okumanya kisekka bo bali mu ssente kiki mainstream media naye olwaleero eba ekyongeddemu omuliro olw'okuba omwana yabazira anti yeebuukira kiriwo amawulire mu abamawulire mubuukira kiriwo ekiriko essaawa eyo ensonga lwaki ye ekikoze ekibuukidde ge mawulire agaliko essaawa zino n'oyogera ku bya Kireva gye tebikyalina makulu ku bintu bibiri njagala ompe enjawulo aliyeni abeddewo lwa sympathy y'abantu aliyeni abeddewo lwa talenti byombi yalina talenti ng'abantu bamumanyi era banyumirwa music we naye nga tannaba kunnyikiza mitima gy'abantu kati oli okumukuba yattaanya buttaanya ate ekyaleetera okumuttaanya singa yaddiza era singa tayagalwanga kati naye okumukuba n'atazzaayo ne bagamba kibambi kisajja kyattu era singa yamala eggaali ne bakola eggaali ewa Palaso ne bamukuba singa kati sigwe twogera nako alien skin naye okukukuba ku bode gy'oyina n'otazzaayo gwe n'olaga nti tojja kuddamu kumuddiza kyokka kyamulaga abantu okwongera okumwagala ate ne music we naye akola bangi nnyo be bakubye ne batakola ki ne batakyaka naye ye afuliddemu omukisa nti omuziki ate era yagenda okukubwa nga music we yeefuza TikTok ekyo kiwakanya kitegeeza yali muyimbi olwedde nga waali naye nga mu nnyimba ezo tekuliko oluyimba lwa Nuupu tayimbiranga ku Bobi Wine oluyimba tafunanga ku endorsement eva wa Bobi Wine era Bobi Wine we yali abawa endorsement y'ebivulu bombi yabamentioninga nalien skin eggwanga lyesalirewo ng'omuntu omugezi era nakyogera nnyo mbiseera ebyo nti nno omuntu yenna omuyimbi anagamba nti nno alaze side ddala ya Palaso aba ayokyezza omuyimbi yenna oyina kubaleka bonna batunke bagamba abaana ba Nuupu alien skin yalidde oba yalya anti tewali alina bujulizi nga nawe bw'otalina bujulizi nti eriyo promoter asasula ekyo kirabirawo omugasi wa Doti okirabirawo nti Ekwajjo Kasa yagize yakyankalanye promoter abamu ne bagamba nti nno nja kuttunka naye kati kwe kuno okuttunka results zino zoolaba kwata mesimu Abitex yawanise Red Festival instead of Nkwakyo Festival ku lunaku lwe lumu ategenda kubaayo alimba Red Festival tegenda kubaayo ani agenda gibeerako bayimbi anti singa Bobi Wine agenda kubeerayo yandibaddemu omuliro singa alien skin agenda kubaayo yandibaddeyo omuliro ataani omulala abayimbi bonna abanene bonna bali ku side ya government bana bali ku side etali ya government bukakyere bukakyere tebulina bwe buyinza kuleeta ndi ngenze kulaba kabakko yanga mmulo abayimbi abaagwa be bali beteeka bu side y'abantu gye bayita side y'abantu abayimbi bonna abategeera tebajja kubaayo
ate bana Uganda baddamu ku magezi baagala music tebamala gagenda ensonga lwaki ne wakire budget bagenze bakitegedde bulungi lwakire budget bagenze era ne kire budget byagamba muno yekwasa Manja family si yamugana ogenda mu studio yajiziza ku loading nkwacho festival osuubire n'abaayo ayinza gisaayo ne yagambe ne weta bayo talina kya just in case nge baddeyo ebaawo osuubira enajjula ejja kujjuza abantu akyabalina kali kakundika abantu basiru katono abantu olede music we bamwagala bamukolanga challenge before nga bino tebina bakubeerawo nga music we bamwagala nga ya leadinze TikTok yonna buli wo scrolling challenge ya alien skin kigeza abawagizi bakyabalina gwegenda okole olabe videos nezogera ku ekyo genda mu comment section kati abaogera tebalina mu Uganda balumbuye bakisekka sitwago bagikolera South Africa na gondi na Turkey badde wano ku ground bakunga abantu bagende bajjeko mu 7 bekwasa alien skin ali wano gwe bagala okuleetera obuzibu ali ku ground berumbuye byayogera mu campaign ewedde ugenda mufune echupa muteke mubamu mwocha mafuta abana babasiba yali take ali mukwerira bakazi bayagala center azifuna akitegede bulungi kati bali mukuwabya buwabya abantu mbusitwago tebali mu Uganda kimanyiddwa nti South Africa bali take baki tebakomawo kimanyiddwa nti omuyimbi asobola okubeera ne bookings ez'emyezi nga 5 mu maaso oba emyezi nga 6 olwaleero tutunuulira aba promoters abaali ba bookinga alien emyezi nga 3 mu maaso emyezi nga 6 emabega nga nawuliddeko omukulu ye mwennyini alien skin ng'agamba nti mundeke ndi akamere kange akasembayo nga sinnagwa kirekawo aba promoters bali andi kati kyolina okumanya nti era alien skin yetafiirwa kuba bamuwa sente banegotiatingira mu sente nnyingi era waliye ng'omuntu ate yavuddewo mumaleyo sente zange eze ngende mbayimbire oba kiganya abantu nga batalise okunkyaba mmwe mumanyi mu bizinensi bibeeramu ye nga yetajja salwa bapromota be bayinza okusalwamuko naye era si nnyo alien skin akyalimu mu bantu wekyo oba omanya ate bayinza n'okumwongera obwongeza ettutumu ebyo bye bamukola kubanga buli wa scrolling yaliwo ate era abantu bategeera baawula bamusiba mu byabufuzi byatayogerangako bino bukiripu bajjayo yagamba mu 7 simanyi bampeyo ku combat biba byakuswaga kubanga akimanyi bulungi combat tebazigabira ba civilian bazigabira bajasi teri atakimanyi ekyo ekitegeeza omuntu akyogera lwa swaga kubeera mu mawulire bo bwe baleeta omukubisa musimanyi moroka ya government musimanyi asaba bulletproof car babwe ntajirina yajegulira babwe ni yagamba nti abogezi bebagigula yatulaga ko ddala nti abogezi bebagigula okakananga Museveni amusonyi omusolo karate ono wa ali babwe nyini yagamba sente yamuwa musolo mugirye kyava mukamwa ko ofuna omukisa gikwakula yo girye kala alien skin mu muleka girye agondedde mukama we byayogera sente mugirye kubanga yamuwa musolo n'otagirye bajagirye abanyankole kana ofuna ka chance girye lwakuba mulimu abagira ne bagendera ddala babashiri kazibwe bo babaviiriddeko ddala be baba wa tiketi baba wazikaliza nupu ono teliya yambwadde ku kadi ya nupu yababuuziza siyasoma tayina na wayagala kwesimbawo yakoma mu P4 yababuuziza nti bwe mba mugamba mbaliddemu olukwe olwo bali be mwawa zikadi bajja ne ku kitebe n'awasirizaawo omukazi omweru omunyalanda omweru oyo mpadde bwina anti yalina omukazi omweru yafuna kadi yagenda mu parliament n'ayongera kaaba hakkine zikula nkutidde n'okutya ali mu bibye takyabakolera yakyuka nadda tebamuliiko bali kwono buli budde bahakinga akaunti ze kituufu bazahakinga eddala ya Facebook bagitwala eya Twitter sina bukakafu ye buli budde baba bahaki ne ya Twitter eya Facebook bagitwala bali ku muntu atalina kye bali bamuwadde wabula okumuwagira nga netabayise Abidex yamugamba tugendeko ku ofisi za Nobu n'agamba mu biseera bya nti bwe nagendayo gavumenti ejja kunteekako eriiso ddene gavumenti esobola okusuula kubanga erina obusobozi ng'omugezi n'agamba amaanyi gange nkyagalina essaawa zino sinaba kwetaaga nnyo okgenda ku ofiisi eyo kulaga bantu bwe nagenda ku ofiisi aba NRM abampagira be bamu kubagula tickets za Freedom City abaki
waliwo omugwe abakadama be bazigulanga tewaliwo omuntu mukungu yazigula Freedom City abantu bali bagisobola mutwalo bali bagisobola abantu bali besobola tewali yagula tickets erudda Alien Skin akiki ekimuli emabega ekiyinza okuba nga kimuwa eryanyi okuba nga ayogera ne ku Bobi Wine mu ngeri gy'amwogerako okusinziira ku baana ba Nobubwa'bwe bagamba nti amuyisaamu kati lugwayo takyayagala kumanya olowooza ki ekiri emabega we ekimuwa amaanyi ekiri emabega we ge mazima yakimanyi ali ku kituufu era akimanyi nti waliwo abali mu kupikamu bano omuliro bamukube yakimanyi ali ku mazima bye bamuwayiriza byonna byonna alina obusobozi obbikuba kubanga tebalina bujulizi bali yensonga lwaki naye avaayo n'ayogera ng'omusajja kubanga yagambye nti bwe naagonda kale nzire ku sayidi y'abantu ate mba nfuuse ddeemu okitegedde bulungi mugenda munafuya ate nga bye munafuyizaako si bituufu kubanga bano abamuwayiriza teri alina bujulizi mbo hamu yakirimu simanyi hamu yakirimu ekya ssente njagala oli aleeta ebifaananyi nga Alien Skin aliwo hamu waba ogenzeeyo akuba ku bifaananyi nebekubya naye nakuba ku butabo na t-shirt n'ojamba nako nga kana akakofiira kendimu ne ka t-shirt palaso mwamulaba ate ogenewo hamu si kive kubanga oli aliwo okuyamba si abayita wabula hamu abeeraawo oli ne yeereeta ng'omuyimi nti munnange nyina ekivulu nyina sho njagala kumpagira ngawagende wa pastor bugemba okumusabira baba baagala audience y'abalokole baba tebagenze mumusabira kubanga bwe batolina music n'ogenda n'osaba oteera abantu tebajja abantu bajja music kyekitwala abayimbe wa bugembe baba baagala abantu si musabira katonda baba banoonya audience y'abalokole endiga ziri n'amawulire kubanga ogende wa bugembe amawulire gakukola ki bye baba baagala ne si katonda katonda talina wajjiramu awo kati gw'oyinza okukola ekivula abantu ne bajja nange nsooka wa bugembe era n'ogendayo wa bugembe n'osula mu kyakyo ennaku ana era tebajja kubanga toyimba toyinawo muziki okitegedde abantu bajja ku byokoze kati baba banoonya abantu kugende wa hamu nti ogenda hamu akuwagire ki bino ebintu tebisobola kugwa mu ngeri ya kisajja kikulu Abitex ne Alien Skin nga tebagenze mu mateeka anakwerangira bisongovu kyekyali kirina okusooka nga tebanabana kujja ku media babimalirize gentire baddemu enkwakye ekole ki kubanga enkwakye eyo bonna bali balina okufuna Abitex nani ne Alien bonna bali balina okufuna which means bali balina okudda wansi namunnyonnyola nti sente kale saa zino siziinaawo kubanga ekifo nakisasudde $2,000,000 endongo nakipangisiza $5,000,000 abasirikale security nyina obba wa kaashi si bakunnyonnyola obulango si bwakunnyonnyola n'obuteekayo kaashi kati gwe nkusibyeko zino deposit okukakasa nti nno ddala nja kukola ki nja kusasula ate tuli sure abantu bajja kujja n'obuwandiike mu bukole omulimu gugende mu maaso Alien Skin we yajjiddeyo terms zaali 3 options zaali 3 ze yamuwa nti ng'agamba ono ng'ajja okubuukira enkwakyo ye Abitex ng'ajja okubuukira enkwakyo ye Alien yamugamba either yeetegeka bagabane kiwatu nti we tutegeka tugabana kiwatu wakati naawe wakati ze tujjawo anamuwa omukisa omulala osobola okungula ng'ompadde buwi sente gw'okole ki osoloze ebibyo namuwa n'omukisa omulala nze nsobola okuteekamu buli kimu nga gwe nkusasula kuba nga ntegese options 3 Abitex n'alondako eyo nze kankugule olowooza olowooza Alien Skin okuvaayo lwayo n'agamba njagala ssente ng'ono omutegese yeeyama okugamba nti kankugule alemeddwa okutuukiriza ebyali mu ndagaano gye baakola Abitex si ab'omukyamu nange ati kati nkizudde kati embadde ekyo saakiwulidde Abitex ye mukyamu kubanga oli wakuwa options 3 gwe n'osalawo nti no kankugule kitegeeza ssente ozirina yes kubanga ey'ekiwatu ogiraba ate yo nnungi nnyo nti tiketi ziri mmeka ziri bwezi tezitundiddwa ziweddewo kitegeeza nti nabagenda okubeera ku mulyango ba sayidi 2 abali ku sayidi ya Abitex n'abali ku sayidi ya Alien Skin naye gwe n'ogamba kankosasule ng'okiveemu ojja n'oŋŋamba ssente zibuze mbwate linda muzibuze
kitegeeza nti no weeteeka ku kintu weeteeka ku muvulo ogumaze emyaka 3 ogutemese akambe nga tojja bisobola. Lwaki Abitex we sente wezibula abataddayo n'agamba alieni kyetwebuuza nti yasalawo mu ntandikwa ndi kino kyeŋŋendako kati weziba zikubuuze genda ennaku ziggwayo zisembera lwaki muba temukkaanya andi kati awomanya nti omuntu ono si mwesigwa omanya omuntu eyagwako ku ddalu n'omuntu eyakyusako ku ddiini tebaba bujulizi mu kooti newe bakuwa ndi wagwako ku ddalu n'otereera nnyo kooti eba tekyakwesiga n'omuntu eyakyusa ku ddiini ddiini nnyoko n'ekitawo mwe byakuzaalira kati gwegikyusa ngani omanyi ki ekituufu ng'okakasa ota nti obusiraamu bwe butuufu oba obukatoliki bwe butuufu gwe yakazaaliwa olina sigala mu ddiini yakitawo n'ennyoko kubanga ffenna tuli ku katonda omu kati omuntu akyusa eddiini n'omuntu eyagwako ku ddalu tebakiwa bujulizi mu kooti kati gwe omuntu akuteererewo option 3 nti londako kimu gwe n'ogamba kankugule ate nga tolina ssente ekitegeeza oli mubbi ekitegeeza oli muyaayo tojja sasula ate kati olinda omale kunsasula ng'omaze solooza bubaka ki bwobo alindako olinda omale kunsasula nga omaze solooza ate nga naggamba tusoloze babiri n'ogaana kitegeeza nti nagwe oba ozze mu kino indirect oba ozze mu kugabanira ku mulyango indirect kyewagaana gwonzibye okolere mu ssente zange otwale ennyingi okategedde gwokanyenyonyodde kakakunnyonnyole kaddemu alien skid yawoli option 3 nga bw'ozoogedde saagala ziddamu ey'okugamba nti nonzeka kanetegeke gwoberewo okunnyambako gwomanyi ba service providers gye bali gwoberewo awo nti kino baagala kino nzikuwe ekyokubiri nti tutegeke ku mulyango tugabane kiwato ekyokusatu nti nze ngula nzijaamu nze nzije nnyimbe sagala kutunula mu sowaaniyo kikyo gyemu gwe n'olondako nti kankugule oyimbe totunulira ebirala bena all factors are constant nekugamba nti waereeta ogenda zimpa ddi tebbanga bwe litinja kuba nkumazeeyo ebbanga lituuse sente zikulemye ekitegeeza nti ate kati omugamba ndilinda katumala okusolooza ogenze kweri option ey'okubiri gye wagaana ate kati gyoyagala omukoleramu oba okategedde oba omutoto olina oba otegedde bulungi endagaano eri gwe obanga agiteekawo ekyokwekwasizaako oyite emabega ate mumale kusolooza ate omusasule ekitegeeza nti nno abantu we batajja ojja mugamba nti bigaanyeemuko okitegedde nti n'ekiwatu singa kye twakola kyali tusaze kabagezi bokka kati awo alien skid omwera credit nti musajja mugezi nnyo mu butaasoma bwe mugezi nnyo yababuuse bubaka ki bwowa obubuwa bwa alien skin nga we bwatandise okwekubira nti sagala kuwa bubuwa bwa alien skin njagala kuwa owena obubuwa bwa Nubu njagala kuwa general bannayuganda bonna tulekeraawo okunafuya bannaffe bw'olwokuba wa NRM okuwaayiriza bannaffe mbuno ono baleka bamuwadde ssente mu mukube munafuye ng'ate temulina bukakafu buli muntu mu Uganda muno alina eddembe okuwagira kyayagala demokrasi waali gwewagira Kyagulanyi olina eddembe lyo noonawagira Museveni alina eddembe lye kati ate tolina kuwaayiriza nti alien skin yalidde simi tumukube tumusse ku ttaka sigwa mussaayo newaba yalidde era aba ayagala kufuna ate era neziyalidde zamuwa musolo Bobweni bwe yagamba nti muzirye kiri kirala kyenyongerako ku ekyo oba beekuba ffe tunyumirwe internet kale yazaalibwa kutulumya mitwe era agibalumizza kabisa era abasobola bannange agenda bateeka ku ttaka bagenda kwawukana nena beekolako disservice ya Nubu bali mu kweyawulamu eri Museveni akola ati waba ali ambizi kati yatumiza dda kiro ze nga 3 palasi essanyu lyayina basabye palaso awanikeko ku concert bwebwe obusiru abamusaba bali bakadaama bali bweru bwebwe obulalu bali bweru bali bakadaama bwe bamusaba bagula tiketi saabali wano ne bayingira kati nze nayingirira ku tiketi y'abakadaama onza tubulira abantu abayingirira ku tiketi era sente zabulira mwe buti mubiza bitegeera ffe tubitegeera
Kale tusinzidde ku mukutu Vike exclusive Joro yali mabega wa kamera kyemukola kyamannyo nyinyi ddala mu abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera era tubagamba nti twasiimye nnyo kubanga mwasubscribinze ne tuweza emitwalo 10 egy'aba subscribers. Tweyamba bweyami kwongera kubawa services nzijuvu nga tetuggyeko kigere nsibulira kano omulimu gwange ez'omu ku babloga balina emirimu ntunda mmotoka. Babloga abasiga tebalina mirimu. Ndi mutunzi wa mmotoka nga nsinzira wano Makinde kusula motors. Namba y'essimu yange eri 0779 21 41 gw'aba ayagala emmotoka ntuukirira jafuna service ennungi. Kale atubasibudde tusinkane mu updates eziddako. Abitex ntegeddeko nti olwaleero alinayo press conference naye takakasa kifo. Takakasa kifo nti oba eri wano tugezaako okumunoonya tulabe atunnyonnyole. Kale tusinkane mu updates eziddako mweraba.